Kingi Saha asisinkanye Chameleone n'amwetondera. Kuba bye boogera sibimanyi mama ewabula yabula embwa zaabwe nezoogera mwana. Yawulidde omulanga gw'abantu. Ekikolwa ky'okoze kirungi nnyo Kingi. Nkubuuzaako munnange gwe ali ku Gemina TV. Kakati nno ntutte okunoonyereza munnange era nga nkyanoonyereza ebisingako ku bino munnange gwe alaba Gemina TV. Akatambi kaakano munnange ate ak'enjawulo kongedde okuvaayo nga kalaga era nga akatambi kano mubaddemu Dr. Jose Chameleone ne King Saha nga balaga nti nno basisinkanye oba nga ate beeguddeko. Kakati nno kino kibadde kiri mu kugeza abamu obwama nga beebuuza bagamba nti nno kituufu ddala Dr. Jose Chameleone ne King Saha bamiitinze okubeera nga beesonyiwa ku byaliwo. Kakati nno nga womanyi nti nno era nga nkyanoonyereza era nga wenkugambye ngenda kubeera nga nnoonyereza okulaba ddala kituufu oba jasi eno video yali yadda. So making sure nti no subscribinga so obeere nga togenda kumisinga video eno gye ngenda okubeera nga ate nga nkola. Kakati nno bwe nti ngenda kubeera nga nkolekera akatambi kano naawe olabe nga bwe kibadde kitambula wali wonna nja kubeera nga ate nkomawo mu maaso awo. Kingi Saha asisinkanye Chameleone n'amwetondera. Yawulidde omulanga gw'abantu. Ekikolwa ky'okoze kirungi nnyo Kingi Saha okugenda n'aweetondera akasajja wadde kaakunyiiza. Naye ekikolwa ky'okoze kirungi n'ogenda n'aweetondera mu kitaawo kuba Chameleone oyo kitaawo. Alina kye yakuyambako ate obagamba omuntu atajjukira tagaba. So Chameleone alina we yakuyisa. Wali tosobola kweyisa mu kaseera ako naye obanga ojjawo empalana ebigabo byonna bye wamwogerako ogeze n'omwetondera kirungi. Katusule nti ne Chameleone yakusonyiye kuba ye Chameleone ng'erinnya lye essaawa yonna akyukakyuka. Naye obanga ogeze n'omwetondera big up kyakabi.